tuli ba mukisanga abali ebwengo Nobert Events nti cricket over olumala okugikolera mu concert ngenkeera byega zikola ki zisenda awulowooza mukafudde kabadi nti buli omu agamba yagiggala naye enjawulo eriwo wakati waffe nabo ebadde mu kugifuna singa baali bo we bakoleranga eggaddewo tebaali gifunye mu mbeera yamangu nga ffe twakalubiriziddwa nnyo gifuna era amabaluwa gabadde mabaluwa gwawakanamu kati genda ogisabye nayo ng'osaba gwa musanvu olawo n'agifuna. Yes. Okusinziira ku bbanga lyozenga otegeka ebivulu twakulaba nga okoze maiden concert ya Gravity omutujju towards the end ate ne bicyankalana omuwagizi wo oba agoberera Nobert Events omulundi guno afune assurance nti Nobert Events yatuleetera right concert. Well, mbadde saagala nnyo kuddayo mu byafaayo naye omuzungu teyali musiru yagamba nti experience is the best teacher. We nakwataganira ne Gravity ebiseera ebyo nali naakajja mu ndongo naye era sinze nkirabamu omukisa nti ku speed kwe nali nkulira yali ewaggulu mu mwaka ogwasooka nga nsobola okuba nga nnanga cricket over olubugo n'enkola bye nakola nakyo eba credit. However nti mu bwamaca bwe nalimu natomera omuntu eyali omuyaayi natomera omuntu eyali omuyaayi yalina ebigendererwa ebyenga ye nga ye amaze okutegeera nti adiringa na amaca naye enjawulo eriwo kati wakati wa Nobert ne concert ya agide mu kaseera akatuufu timing yeyo experience ne maturity mu business webiri. Basically I have learned the dynamics of this business kati tobola tosuubirayo mbeera eyo. However nti of course nga bumanyi nti sitaani abeera alwana buli wabeera anointing sitaani akola ki kati era bapromota banange eyo naddala abalowooza nti sirina kuba already batandise dde okulwana naye ku mulundi guno tebasobola kummegga. Oyogedde ku bapromota emabegako wavaayo n'omenya lisiti y'abo bapromota botayagala kubanga balinnya ku kivulu kyo tulowooze nti obumu mu wakati w'abapromota bwaggweerawo ddala. Nina benina enkolagana nabo nina nebisiina nkolagana nabo naye mu federation yange mwenvu ekulembera mwami Baramu federation eyitibwa NAFEB bonna bali mabega wange bali mabega ne mu maaso gange so of course munsi olaba neggulu sitaani yeewaggula ku Katonda ne wano kyekimu nti waliwo alowooza nti yalina kuba wakitalo nnyo neyewaggula kuba ne so bapromota nyinza okutamenya amannya gaabwe naye ekyo tujja kukiraba mu maaso awo nze ni musajja mulokola ensenyuwa. Olina essuubi okulaba ng'osonye full figure najja nanyumirwa concert ya Reggae Full figure simwogerako njagala twogere ku bagatta ku show yaffe eno show si yaba political advisors abatalina office simanya presidential advisor eno show y'abawagizi baffe bonna. Ng'oyogeddeko talina office twogere ku kirala Abitex ne Bajjo nabo ogambye oli musajja musonyiyi tusuubire okubanga ogenda basonyiwa musobola okukolaganira awamu. Kati Abitex ne Bajjo boyogerako tebategekangako show ku cricket over olugo twogere ku kirala abo siboogerako kubanga balevo za kutegekerako nkuuka bapakasi nze ndi event organizer nga ndeera ndi promoter kati siri mu pakasi so tugende ku kirala. Owaaye twawulidde nti abanga temubuuza twawulidde nti omukulu General MK atadde mu kivulu kino akasente ebintu ebyo ebibungeesebwa bituufu. Ekyajje n'embuke bana simanyi kulwaki bakitusibako oba bakitutaddeko nnyo. However tekiri mu sitaani naye kyenyinza okubategeeza eno show tuli bahasolers nga mumanya abavubuka Kampala Nobert mundabye abandabye nze abandabye bandabye okuva ku scratch mpaka wano wenda tewali era nze siina yali antuukiridde ng'ogyeko omuyimbi waliwo maybe omuyimbi